Yo. Let's go. I'm trying to practice monogamy. It's taking everything out of me. I want to come with the balcony, wait till the niggas are looking at me. You niggas suckers who got me. Come on, just let me know out of me. This is a trap of my life, really, my nigga, I'm practicing modesty, huh? I ain't always what they saying, but who do these niggas be thinking they playing with? Fucking issues in their name, they claiming they living. I see you guys over on time, we live. Thank you so much. And we know I have Maniac. Maniac is ordered from Florida, Jamaica and Florida, you know. So, yeah, we don't have so much time, but we have in the band to harmonize. Can I curse? A little bit. For all the people that used to doubt me, tell them I said fuck them cause I heard what they said about me. She already know me when she kicked to the pink bag. She told me that she let me fish down to take the bag. Niggas come out, move out there. So gonna usana bila jabu watu wako. Njagala mpulire ku ndulu ey'omwanguka. Njagala mpulire ndulu nga y'amaanyi. Thank you so much. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza Eddy Kenzo. Thank you. Nambemu. Thank you. Of course, Kenzo tayimbira namba, Kenzo ayimbira kuwanika flaga y'eggwanga Uganda. Ekyo ffenna tukimanyi, naye nga ffe abamugamba oli nambemu because ekituufu kiri nti aliemu paka ku 5. Thank you. So njagala tutwala omukisa guno okwaniriza Eddy Kenzo. Eddy Kenzo agenda kwogerako eriffe era nga simanyi naye abamawulire ebibuuzo tubimubuuzizza every time, everywhere. So sisuubira nti tunaabayo n'ebibuuzo naye binaabajja ebiri tujja kufuna ebibuuzo nga 3 byokka. Alina activations endala zagendamu. So Kenzo bw'anaamala okwogera muganda wange ono owa Uvraj GBS ajja kwaniriza bakyeruppe bano abajungute bamukwase ekisumuluzo kino. My brothers and my beautiful sister, after Kenzo speaking, tukakaneko baganda wange, my sister and my brothers, after Kenzo speaking, you will give him this key that will lead him to take all the motorcycles you're giving him to give out to the public out there. As everyone is aware, this is the most trusted motorbike in Uganda. It is so durable, it is very good, it is trustworthy. For all times you people have introduced this bike, we love the bike, it is so convenient and we love it so much. So after Kenzo speaking, your marketeer or your marketing manager will welcome you to hand over this big key of the motorbike so that we start from there. Muganda wange nambemu wa Africa atena munsi yonna oli namba 3. Njagala okutwala omukisa guno banaye tukakaneko mu Africa ali nambemu munsi yonna ali namba 3 era kimanyikiddwa. Avuganya ne namba 2 bali mu America eyo naye nabo bamutya. Ekiro ekikeeseza leero bamukubidde akasimu ne bamugamba you man, you're big. N'abagamba yes I'm big. So katwala omukisa guno okwaniriza nambemu wa Africa Eddy Kenzo. Banaye nsanyuse nnyo. Olwaleero sigenda kwogera bigambo bingi lwa nsonga. Nyina essanyu lingi ate nga bagamba nti weewalanga nnyo okwogera ng'osanyuse nnyo oba ng'onyiize. Oyinza okukoleramu ensobi. So n'olwekyo munzikirize ngenda kubawa bigambo bitono lwa nsonga. Omukwano ogundagiddwa mu kutegeka sheni sigulaba gakulu. Nako mugulaba nga tulonda BET Bannayuganda bali united nnyo. Bwe mulundi gwe nzemu kulaba Bannayuganda nga beegasse bonna wamu okuwagira omuntu waabwe. Ekintu ekyo kinvumizaamu amaanyi mangi.
Kuyohereza microphone yo kakati kansoke mbabulire kasitore kamu twali tutudde nga ndi mu kuleeta idea eya Eddy Kenzo Festival bwe nali ntudde nabo mu meeting baalaba nga tekisoboka ne bangamba ekyo ekintu kinene tetujja kisobola kubanga tosobola kubeera na ssente zikola kintu ekyo ne mbagamba tujja gezaako omumpi wakoma wakwata tuyinza obutakikolera ku level kwe tulina kikolera naye tujja kukola kyetusobola kubanga kibi nnyo obutatandika so nze nensalawo tutandike era ne tusaba essaala awo ne tukkiriza tutandike lwansonga nenze kye nali neebuuza mu kutandika nga ŋŋamba nti abantu banakitegeera kye tuli mu kukola kubanga it's not about kufunamu ssente oba ki but kintu kinene kyaffena nakola ekintu kino nga njagala giving back to my people abo abagenda okukola emirimu egy'enjawulo abagenda okutunda ebyokulya ebyokunywa ab'ebyuma abasawundi ababoda abatakisi nga ntunuulidde ekifaananyi kinene nnyo kwegamba Mukama nanyamba ne tutandika Eddy Kenzo Festival ne tutambulira ddala districts almost 15 ng'abantu bajja bangi era emirimu egyaweebwa abantu bangi nengamba Mukama weebala kubanga ebintu bye tuyiya nga tuli ffekka bisobola okuvaamu emmere n'eriisa buli muntu Mukama wa kitiibwa so ekirala kyendabye mweno festival ze nga nze njize nti mu nsi kyosiga kyokungula bw'osiga omukwano okungula mukwano mwebale nnyo okubeera mikwano gyange nange siri bavaamu I will keep on doing what I have to do siri perfect nange nyina ensobi zange ng'omuntu naye bwe mbanga nsobeza mu nsonyi wange kubanga ngezaako nnyo bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala abavubuka ndi musanyufu nti musobola otunuulira omuvubuka omukozi anasobodde kugenda mu ssomero okufuna bipapula naye n'agamba nedda wadde sikyasoboka nsobola okulwana n'ensi nembako engituusa era nempa abantu emirimu naawe ali eyo kisoboka naawe ali eyo togwamu maanyi tewemalamu ssuubi osobola okukola ekyo ky'owulira ky'osobola okukola kasita onakikoze omutima gumu obwenkanya amazima okwagala Mukama agenda kikuteeramu obwangu era abantu bangi bagenda kukifunamu bannange temugembinganga up mubeera abavubuka abalwanyi ate abalwana mu nnwana ennungi etagenda kukosa muntu mulala yenna njagala ntwala akakisa kano okwebaza ba sponsors bonna abasobodde okubanga batuyambako okutuusa ekintu kino wano nebaza Big Talent Management Masco Entertainment mwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu bye mukoze banne ebirungi mwebale nnyo mwebalire ddala abavubuka b'eggwanga lyaffe mwenna gye muli simanyi kyenyinza kubagamba mwawamba intaneti mpambe intaneti mwagiwambye yonna tetikukyali mawulire malala we are training #1 for almost a week now banne mwebale nnyo mwebale ddala temussa mukono mpaka nga festival yaffe ewedde mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka mbulaba mwenna abateekayo obubaka mbulaba era ndowooza mundaba nkometingamu bwensharinga bwensharinga I really do appreciate mwebale nnyo mwebalire ddala simanyo mwebalire ddala abokwebaza bangi but ekyatuleese wano ku Uvrage kyekyokubanga mbabuulira nti waliwo abantu abanjagadde ennyo ng'era omukwano gwange bagutambuza ensi yonna mwemuli abaana abatiimu Eddy Kenzo abanjagadde n'obulamu bwabwe bwonna mwemuli abatiimu boda Eddy Kenzo okwetooloola eggwanga lyonna tiimu boda basobodde okutulaga omukwano ogw'enjawulo nga kwotadde n'abatakisi abateeka ebipande ku mmotoka zaabwe ne batambula eggwanga lyonna ababoda bano bemulaba bateeka ebifaananyi byange ku boda ze zikyasinze okubeera ennyingi mu Uganda yonna so ekindeese wano nti abasajja bano bampadde boda 2 nambirira era ng'olunaku lw'olwomukaaga nyina surprise eri abantu bange bengenda okuwa boda ez'okwolwo
ku stage njagala mbawo piki zino mugende twesigadde njabyogera osagala kusumulula surprise kubanga ekirabo tebakyogerera bingi naye ngenda tebirimu byabuyaayi kuba mpulira mbu abantu batera obuwa ebirabo ne bakuba ekkoona ne bagera bati ne bagera bati nze ngenda kuzigaba ate mbabulire lwaki nzigabye naawe ojja kusiima lwaki nzigabye ensonga zenjokkuwa so bannange mukulire nnyo yuvulaji mu ngalo ez'amaanyi yuvulaji mu ngalo ez'amaanyi kubanga bodaboda egyolaba mulimo omuntu bwakuwa bodaboda nenogituulako n'okola nemukuŋŋaanya muyingiza mpaka lweriggwawo ekintu ekijja okutwala ebbanga eddene mubongere ku ngalo ebyokwogera bingi naye tulina activations endala mwe tugenda tulina abatulinze maofiisi tulina ebyokukola bingi njagala kutwala kadde katono abamawulire munansonyiwa sijja kusobola kola one on one oba mukuja wanjagadde okwogera ku lwa Capital FM akagambo nga kamonzirize obakiikirire engalo ez'amaanyi abayimbi b'eggwanga omukwano gwe mundaze unity gye mulaze wallahi sisobola kubavaamu obaddi nange ndibeerawo namwe mu mbeera yonna abayimbi ba Uganda batusindikidde zi drop bakyogerako beesunze abamu tetunaba na kubateekayo naye nga ogwo gwonna mukwano kwagala ku appreciatinga kusiima na kuyimusa ggwanga lyaffe okutwaliza wamu abayimbi b'eggwanga mwenna gye muli I thank you from the bottom of my heart mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Mukama Katonda ow'omukisa ajja abantu baffe yonna gy'agenda okubajja abaleete banyumirwe nnyo ate baddeyo bulungi mirembe buli omu atuuke mu nju ye ng'olunaku lw'omukaaga agenda duwandiika mu kalenda nti olunaku olukyasinze okunyuma in the history of Uganda. Nsaba Mukama Katonda abawe kimu kye musinga okwagala abawe essanyu abawe amaanyi abawe okumanya okutegeera buli kimu ekirungi. Nsaba Mukama Katonda bannamawulire abawe kye musinga okwagala kubanga enjiri mugitambuza bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala for God and my country. Kawaibright kazinize bamwita kalabalaba omukulu akazindaalo dina tuwulire ekitako. Let's go. I'm trying to practice monogamy. It's taking everything out of me. I want to come with the balcony, wait till the niggas are looking to stop me. You got the suckers who got me. Come on, just let me know out of me. This is a trap from a lot of me. Really, my nigga, I'm practicing modesty, huh? I ain't always what they saying, but who do these niggas be thinking they playing with? Fucking issues in their name, they claiming they live it. I see you guys over on time. We lit. Thank you so much. And we know I have Maniac. Maniac is ordered from Florida, Jamaican Florida, you know. So yeah, we don't have so much time, but we never in the band harmonize. Can I curse? A little bit. For all the people that used to doubt me, tell them I said fuck them, cause I heard what they said about me. She don't really know me, I straight to the pink bag. She told me that she love me, fish down, I can take it down. Niggas come out, I know it. Move out there. And we still have another group from America. Tuna Matt B, Tuna Abayayo Kuba, Munse Zenjaro, together better and harmonize. Atoka Rakutano, Busmode from Rwanda, Bahati from Kenya, Mambi from Zambia. We have people from Cameroon, Abantubanji, Abagemo Konja, Heavy from South Africa. Then they were big size, very Uganda, Bagenda Pura in the house, you know. Temwera bilanti ticket, zigenda kubeera nga ziva ku mulyango olw'okwewala ababbi. Muwulira baganda bange, twandizibawadde n'embeera nazeeyo naye abafere bangi. So mbadde nsaba munzikirize tiketi tugenda kuweebwa olunaku the day before ne ku mulyango kwennyini. Mutukkirize tukole ekyo olw'okwewala abafere. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. I cannot thank you enough. Okay, thank you so much. Of course, abatayagale kugulira tickets ku mulyango Kololo tugenda kukozesa mpola Kenzo alina wadda naye okugatta ebirala ne communication we mudda ne munasinkana
chairman agenda kubanga ajibawa. Thank you. Tubalene festival nga za bikujjuko birala ye muyimbi asookedde ddala mu Africa okutegeka festival. Tumuwe obugalo ku lwekyo. Thank you. Era baganda bange bali eyo abali mu kutulaba live ku mikutu egy'enjawulo mbategeeze kintu kiri kimu nti twalwa abadde atambuza ekigambo festival nga talanga luyimba naye nga alanga nti festival. Tubadde n'abantu abataka wansi wa mutwalo buli gye tubadde. Bino tetubikoze fekka, of course okwagala n'ekisa kya Allah nga kwotadde ne baganda baffe abatwagaliza. Njagala okutwala omukisa guno. Kenzo oyo namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Kenzo tutegese ebivulo ebyenjawulo ebitaali bya Kenzo. Lwaki muwadde namba ezo? Okutandikira ibanda yali Masika Entertainment, etujje Masaka Masika Entertainment, Mitiana Muhende yonna. Omukulu agambye omutwalo ekyo kyali kitusaze era twagala tukaaba. So baganda bange mwenna abandaba kuba Kenzo kuba Masika Entertainment bannange mwebale kutusaamu bwesige. Tuyise mu kibuga Kampala, ekibuga ntukisanyalaza kyakabi. Kakati abantu babadde nga babuuza mukama waffe Kenzo, nange mbadde nga mbalaba nti lwaki tokozeseza ku mannya ag'amaanyi, simanyi abategesi abaliwo mu Kampala ab'amaanyi. Tubawa ekitiibwa, naye tusooke okwebaza Big Talent olw'okuba Masika Entertainment omukisa naffe okutegekako Kololo olugalo lwa Kenzo. Tweyanziza nnyo, tweyanzege, tusuubira omukolo omulungi. Muganda waffe DJ Jacobo webale nnyo, mulimu gw'okola tuba tugulaba kuba mwonna Ibranze mbadde mulaba bulabi naye nga omusajja oyo mulaba suuti nga DJ Rabali eno ne Japan nga yesinga mulabako. So nsanyusa nnyo bannamawulire mwenna, baganda baffe abaatugoberera ku TV ez'enjawulo batandikira Masaka bano bendaba, twali nabo Embalala, twali nabo Ibanda, twali nabo Mitiana, twali nabo Fort Potro, bataabe Fort Jacobo eyondooza titutenda. So bannange tweyanzege, tubasuubira okujja mu bungi. Mutuze nakola kuchenda kwa muziki dembe funa muziki le kuzimba. I think I do me over in my division. Olunaku wa Saturday tudakucelebratinga omusajja yavira da ku scratch ya industry ya Uganda. Nebaza bana Uganda United tutambulidde mu Road to Eddy Festival. United tutambulidde mu disappointing ze mutwaze kino kitibwa love. Big up on yourself bukisi na Uganda. Olunaku wa Saturday kwetusunze fenna. Yonake tutambulidde mu Road to Eddy Kenzo tufunya abayimbi bangi abeeri abeejo tubadde nga Hoima ajja kuba abayimbi abagenda okuvaayo, Fort wali abayimbi abagenda okuvaayo, Kasese wali abayimbi abagenda okuvaayo, Kagadi, Mitiana yonna gye tukoze Road to Eddy Kenzo Festival wali abayimbi abagenda okuvaayo. Nsaba abayimbi tukume discipline olunaku lwa Saturday. Nzagera okubeera ku backstage munamawulire eno ina gwagala tag nze ne Ibula ffe tukiriko tujja kikwasaganya. Abayimbi ba upcoming temwa mweri gyetugenda okuyimbira n'abayimbi bonna gye tuvudde nga tutambula namwe mujja kera kumakya muyimbe. Beyange bitono bageza okubeera bulungi.